Katambi kano kasaasaanidde emitimbagano nga kalaga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nga yeemulugunya ku nguzi efumbekedde mu maka g'obwa President agamanyiddwa nga State House etuusizza n'abakozi abamu okusaba obukadde n'obukadde bw'ensimbi okusobola okumusisinkana. Make sure the president sees this letter. Museveni agamba nti waliwo n'abakwatiddwa ng'abaamuloopedde baayise mu muwala we kubanga tebeesiga bitongole byakwerinda. Couldn't get anybody reliable. Can you imagine where you are? Jiso Hanaman. Diso. Guno si gwe mulundi ogusoose nga President Museveni yeemulugunya ku nguzi mu maka ge. Mwai Museveni singa omuntu akubuuza nti kati oyagala tukuyambe tutya, oyinza kumuddamu nti weetaaga buyambi bwa ngeri ki? Singa taata ewaka abuuza abaana nti abange leero tulidde ki? Oba oyagala bakuddemu ki ng'ate okimanyi nti ennimiro yaabwe eri mu nsawo zo? Taata ye muntu alina okusembayo ewaka okubuuza kye tunaalya, kubanga mwe mutudde essuubi ly'abaana okulya. Lwaleero Uganda erina emisango egiri mu kkooti. Waliwo be babbako ettaka, waliwo be battira abantu, waliwo be baalyazaamaanya, waliwo abaana abaakabanyazibwa, abaakabasanyizibwa n'abaakozesebwa ne batasasulwa. Abantu abo ng'essuubi balirina mu kkooti, era nga n'essaawa eno bakyali mu kkooti naye nga balina essuubi ly'okufuna obwenkanya bonna abaakolwako bye baakolwako. Kakati wakati ng'osuubira okufuna obwenkanya era nga weesunga olunaku lw'oliraba omulamuzi ng'awadde ekibonerezo ekijja mu oyo omuvunaana gw'ovunaana okusinziira ku kye yakikukola, eno n'owulira Museveni mu State House akaaba nti enguzi efumbekedde mu kawugira ako kamu, si mu ggwanga lyonna, mu kawugira ako kamu wasinziira okukuvuga era wasula. Emulemi naye aguleese mu kkooti y'abantu. That's why ntandise mubuuza kakati singa omuntu akubuuza oyagala tukuyambe tutya, oyinza kumuddamu nti oyagala buyambi bwa ngeri ki? Kakati gw'alina essuubi mu siga eddamuzi oba mu sisitimu ya Uganda ey'amateeka, kawabe ku poliisi, kawabe mu prison, kawabe wa, oba okyalinayo essuubi nti taata waakugambira nti naye leero tunaalya ki? Oba okyalinayo essuubi ly'okufuna akadde ery'olubuto? Kati Museveni akugamba nti afuga ggwanga oba akulembera ggwanga lyonna, akugambye nti n'ebizibu oba n'enguzi efumbekedde mu kawugira ako mwasula emulemeredde okuhandolinga, then Munnayuganda oyo anoonya obwenkanya yonna gy'abunoonyeza mu mateeka anaabufuna nga naawe kennyini asobola okutereeza essiga eddamuzi, asobola okutereeza intelligence system, asobola okuwa ekitiibwa ofiisi ya ijjijji n'ogiwa amaanyi nga bwe waweeyo akayanja weewembula amaanyi. Ate kaakati oguleese mu bantu, naawe omusango oguzizza mu baki? Mu bantu. Bo bagusale, bwe bamala okugusala babeekolereko. Museveni system kasiteebeera corrupt, tewabaawo kiteredde. Bwe wabangaawo gwe woosula waliwo enguzi era nga tetya kukyamawo, teebereza. Ene bali ate gye tunoonya obwenkanya gwe gy'otusindika ng'oli ne bwankola ekikyamu nga genda ku poliisi. Mugende mu kkooti, ntwale ewa State Attorney. Yoweri Kaguta Museveni sisitimu yo yenfu era tewaliyo ddagala lisinga gwe kuvaawo. Gwe ng'okyaliwo tewali ngeri yonna gye tuyinza kugoba nguzi, obulyake n'obukenusi, kubanga gwe wennyini gwe muti okutudde enguzi. Ne bakontrakita ba gavumenti bonna babeerako ke bawawaddeyo okubakwanga contract.
ensonga lwaki mubala oluguudo nti lugenda kutwala emmotoka nnya buli sayidi oba bbiri buli sayidi nosanga lutwala emu buli sayidi. Oyo alukoze bw'atyo siyinza kumunenya oba kugumusalira kuba ne ssente ze bawaayo mu kubiidinga okusobola okufuna contract nnyingi n'okusinga ezigenda okukola omulimu. Lwa system eri corrupt nga gwe omuti okutudde obulyake n'obukenuzi n'obulabbayi gukyaliwo. Amatabi agamu ne bwe ganaatemwako agava ku muti ogwo enkuba bw'enaatonnya ogwo omuti mutuba gujja kuddamu gutojjere. Kakati situlina na kulwana n'abantu ssekinnoomu mu kiseera kino lwa nsonga ekizibu ekinene nga kikyayalula oba ekibondo nga kikyaliwo ne bw'ojjamu obugina ekibondo kigenda kuddamu kizaala obugina obuki obulala. Ate olaba enguzi tetya kulumba awo wakaawo waweenaatya okulumba. Singa omuntu agwira ensimbu mu kkanisa eyo gy'abeera gy'awangaalira kitegeeza buli ddakiika asiiba agikola ki agigwa. Kakati olaba awo wennyini enguzi weeri ekituusizza n'asulawo akugamba nti yateekinga ova eggwanga lyonna oba yekeyateeka awo mulimi okeyateekinga ate aguleetedde ffe baalina okulabirira n'okukuuma n'okutaasa ku bintu ng'enguzi era nga yalina okuba ekyokulabirako nti eno ligimu teyagala nguzi emusanga mu buki mu buliri nga n'abajja okumulaba basooka kusasula nguzi bakwate. As simple as that. Kati otugamba tukuyambe tutya Museveni kakati ffe bw'ogamba tutadde buteesi mu bintu byo Muzaffalu bakwate kale. Oyina ejjejji oyina ebitongole ebikesse by'abambega gwe kyogamba ebitongole by'ebikessi ne bana abadroni bakola kwayogedde enguudo nfunda n'eddagala litali mulago awe bakolera. Abakessibo bakola Kyagulanyi atambula. Abakessibo balungi mu kulaba Besigye agende e Nairobi ng'abakessibo tebasobola kuketta nti n'onazza okulaba awaddeyo enguzi watyanga mutemu okutwewunzizaako kw'otwewunzizaako naawe gwe Museveni watyanga mutemu kubanga nze nandirowoozezza nti ne mu bintu ebitasannyirwakaawo ne security-yo nti omuntu yennyini gw'owuliddeko gwe Museveni obuwulizi nti ono yamuwadde ssente okujja okundaba oyinza n'omutta kubanga ate era kiba kisobola okwetaagisa. Ate baba temba ataliggulira kati ogutuleetedde ffe tukole ki gutwalire Betikamya ye IGG mwononerako ssente nnyingi ng'omuyi w'omusolo. Tukyasasula waaki bambega tukyasasula baaki ebitongole ebikesi tukyasasula byaki nga n'ennyumba y'obwa pulezidenti ezindiddwa. Kati otulaze nti n'abaagala okukuloopa enguzi mu State House tebakyalina kuyita mu IGG balina kuyita mu muwalawo ye gwe bayitamu talikola puti oga muwalawo kati kyekipimo kwe tulina okupimira netumanya nti byayogera bituufu. Wagenza okulaba nga emboozi y'okutunda ng'ejja kwetaagamu muwalawo bw'aba munnange yasobola okukola emirimu n'obwesimbu kakati muteeke mu buli kitongole oba mugoba ofuula IGG tulabe enkyukakyuka. Olaba omumwa gusongoza tannatuula mutuulize ddala kubanga ono atudde tumwonoonerako bwonoonezi ssente alabika tatugasa. Ssente y'omuyi w'omusolo emutokomekerako buki butokomezi alabika tatugasa ate nga tulinawo muwalawo ate nga omukkiririzaamu nnyo na buli kyaggambye. IGG omuggyako amaanyi n'atuuka okukuloopera abalyake nowe abaleke
ogenda kubakanga munnange olaba ababbi tebagala kubakanga kasita bwe babba basiga waffe onabbyabbye za ggwanga akozeemu private properties nga ne bwafa zisikirwa baana be so si kudda mu ggwanga tumuleke tetumukanga kuba azimba mu ggwanga kuzimba mu ggwanga si kyekikulu naye kyozimba kya ggwanga nga atobbye mu ggwanga kakati ozimbye ate tutandike kuwa mantako musolo gwoyiwamu seminti ono okuzimba wogenza okuzimba era tulabe nti gugenda tugasa okusinga kino ekyaffe kyotutta olumu mu bufunze otubbyeko enkota yaffe tumuleke kasita agenda tuwagulirako obuwagu mumuveeko temumukanga kubanga ekimuzimbisa mu ggwanga naye n'olyango oli proud ntagenze kuzimba bulaayi omusolo tugenda gukola ki gujjamu katujja omusolo mu kyaffe ate ekyaffe tutandike kiwa mantako ngwe guba mutubanga tukyewoolako bwewooza imbugo oyo azitutte n'azimba yabba za Mukenenya bamaama ne bazaala abaana nga balina akawuka ka Mukenenya kubanga eddagala eryali ziiza gimuwezi ssente yazirya tagera n'akolamu private property weewaawo zizimba wakati yazitwala mitala w'amayanja nzadde aba yakamala okuzaala oluusi n'afa naye nga n'omwana gwalese emabega mulwadde neweesanga generation 2 oba 3 zifudde olw'ekizimbe kimu ekitudde awantu wekitudde naye nga yo gavumenti eri so proud tobakanga baleke kasita basiga waffe kasita basiga waka bajja kudduka nti baveeko kakati gwe wennyini IGG wamufuula atalina mulimu wadde ng'omusasula era nze senga naliye singa nalekulira ffe abantu abategeevu tutalina mulimu tetubaawo ongambye baleke ate okyantadde mu office kitegeeza siinaamu makulu ate enkya nojja n'okaaba bannange enguze efumbekedde wano because weefuula eggala essajja mu buli kimu ebitongole wabimma amaanyi waddira abantu abalina bye bamanyi ne balinnyibwako abo abakulinako oluganda abatalina kye bamanyi oyo Katumba Wamala yali abaddeko CDF musajja wattu ono eyakavaako munne weerweru Mbadi yali abaddeko CDF oyo kakati byonna ebitongole bye wateekawo weefuula buli kimu eggala essajja tewali minisita e Uganda tewali IGG nga IGG tewali palamenti nga palamenti olaba ennaku zino tewakyalina masinzizo nga masinzizo nti buli kimu okyeyingizaamu ate nga ggwe kamala byonna era nga yeggwe gala essajja ate eggwanga teridde obwonkane nga n'abayivu obuyivu tebakyafuna mirimu kusinziira ku buyivu bwabwe kakati oleeseeyo mmekaani akusindise kwatulaba n'emirimu gya gavumenti tegikyali gyakubiidinga gyakugula gwe muti okutudde enguzi enkya oli najja tova ku maini bannaye gwabisobola tova ku maini akyali mbooko ono ataswana kulabiriwo asula gosuubira okutaasa abatuukana n'abakisimanyi oba n'abakalamujja nga bettire nti gosuubira okugenda ekaseesa alaba obutemu obuliyo oba nakino nakino nakiri mbuyo oyo gwe batumako e Sudan Somalia wa genda otulwanire mbuluno ate olutalo olw'enguzi lumulemye okulwana mu bufunze ye Museveni mwangu nnyo wakusitula bizitowa okusinga ebiwewuka kubanze nali mmanyi
asobola okuvuga tuleera n'akamotoka akatono nkakasa oba osobola okukavuga yaani ono agenda n'alwana ne mu ntale ezitamukwatako ne bamutumanga ejjepangise n'agenda ekkonga beggolodi ataddeyo olw'obuyeekera aŋŋambye enguzi si mu ggwanga abula mu makaaga ate yeemulemye okulwanisa kati tukuyite kikigwe olowooza si ggwe abeera ekizibu enguzi eri mu kawugira ako ekulemye ddala osobola olina kyokyasooka kati kugatta ku ggwanga era essiga eddamuzi tuddemu okuliwo obwesiga nga naawe okaaba nti n'ebikususseeko naawe otidde okutwalayo ensonga zozireese mu ffe bonna abalina emisango gye bagirina emitima gye babe wamu nti banaafuna obwenkanya kubanga emisango egyo oluusi ababa bagibazzaako bagagga nnyo basobola okugulirira ate ggwe otulaze nti sisitimu eri corrupt tekyatambulira ku truth and justice etambulira otadde ki mu nsawo nfunirawa mutugambe Museveni wakakimanya nti Uganda yanfunirawa Uganda efiiriddwa aba professional Uganda efiiriddwa opportunities omwali n'okubazimbira airport amakunale Uganda efiiriddwa ddiiru z'ebyobusuubuzi lwankola yanfunirawa si ntalo ze zitere nnyo okuzza eggwanga emabega za bulabe naye ate enguzi ezza eggwanga emabega to the extent nti n'abakuyambako girwanyisa ate naawe obalwanyisa Mpuuga bwe yali corrupt n'alwanyisibwa bwe yaggyibwa ne kuba commissioner mu parliament wagamba ku ddiiru ki nsigo ki ebiseera ebisinga mwagala eggwanga lino litugatte ku lwa Uganda naye mmwe mumanyi obunene bw'ekigambo ekyo mwe muzannya tubifiirwe ffenna waakiri mubizannya banankola ki temuzannya nko ku lwa Uganda Museveni ovaayo otya n'okaaba enguzi nga Mpuuga akyatambulira mu mmotoka ya gavumenti Museveni ovaayo otya n'okaaba enguzi n'owulira nti ekusinye n'okkusina nga Mpuuga akyayina emmundu n'abasirikale abamukuuma nkale kyo kiyinza okubeera okuka ekyokumukuuma naye mbu ng'akuumwanga VIP owa kamishona babulemezaako atambulanga kamishona akuumwanga kamishona naye ng'ekibiina gy'ava kyakaffe toleratinga nanguzi tukugobye Museveni n'omulemezaako era aliwo ku maanyi go n'anitaamongi kati atozze otulipootingira enguzi bwekukaayira oli mugi wa ddalu ssebo mukama wange oba ogenyezza tuleme kukunenya kubanga gyegyo emyaka wadde ekita kyagaana ova ku ssengejjero kitandisa okufuuka wankindo owaayi omumpembe katukuyambe tutya oba ozze kutulaga muwalawo bwali ow'amazima ennyo oba bwagwanidde otandikiriza omukubira obulanga omuleetereza naye mulayimulayite ye aleese olugambo ye tali kolaputi ali kiriini oba olw'okuba ye muwalawo nga kikwanguyira omumukkiririzaamu nga bonna betusaasaanyizaako ssente naye bakugaa bikuyita ku mutwe ate nga tubasaasaanyizaako ssente ki nyingi girawo teweetooloola girawo ddala beti kami oteekewo muwalawo lwaki twetooloola muteekewo ate musigazzaayo myezi emeka kale nno tukuyozaayoza nti obulyake obuli bw'enguzi obulabbayi n'obukenuzi byokooye mu State House ebikuleese nga otunulanga ow'ejjango azze okubika
biweddewo era ogenda kubisimattuka kuba ogenda fuluma waawo ate era tojja kuddamu kubiwulira kuba bitudde ku ggwe. Tutema muti bwe tuba tukooye endegeya enguzi etudde ku ani era tuvunaana ani? Abali b'enguzi beekweka mabega waani? Nnyumba yaani ekweka abali b'enguzi? Kakati State House neva mu kubeera edikwota nefuuka endikwota y'obulabbayi obulyake n'obukenuzi n'okulaba mbu basasula ssente empitirivu nnyo okusobola okutuukako. Lwaki babeera bazisasula abalina bye bazza okugamba obugambi? Kitegeeza baagala bakutuukeko nabo osobola okubawa enguzi. Ate njagala kulaba Museveni nina bye njagala omugamba. Bwe mba siina kye njagala mpe. Lwaki kinneetaagisa okusooka okusasula obukadde 3 mulaba ono ow'ejjenjeeru genda omusangiwa kuba kwagala kumulaba ennaku zino azunga ku budaala bw'embizzi mu nnimiro z'akawo mu biki agenda azunga. Genda omulabire eyo. Lwaki olina okusasula ssente ogenda omulabe? Kitegeeza oyagala akuwe. Kati oyinza kulwanyisa nguzi nga n'abaagala okukulaba ekibasasuza enguzi kuba ogenda kubawa enguzi. What are you talking about, Narumanchi? Bano olowooza ekibasasuza ssente kulaba ow'omulaba onyuma otunulako because ogenda kuba wanguzi. Kati gwe muti okutudde enguzi kuluma State House awo enguzi egenda kukugoberera efulume yokka. Wano ne bwe tunaalwanyisa omuntu ssekinnoomu nga system ekyali corrupt tewali tugenda kubatooza nga bwe twanika mu ttaka. Olaba Mpuuga akyalina gy'ayitanga alina n'obukuumi bwa gavumenti. Mpuuga alina kuba musibe. But because omuti kwanywa gwo gukyaliwo ye ettabi teriyinza kkala. Ne bwe munaatema lijja kutojjezaako omulala. Kati eno enguzi teyeetaaga na kulwanyisibwa mu ssekinnoomu tunoonye muti kwetudde ogw'omutuba tusigulire ddala wansi kuviira ddala ku mirandira baguyita Museveni. So gwe kennyini naawe ebikususseeko okozesa nguzi. Ababaka obawa ssente bakuyisiza amateeka obawadde enguzi. Ezo zonna z'olimba nti ssente za PDM eyo yonna nguzi. Kwata ani yazigaggawalira mu musowoleyo tomwanirize ku bagagga abali mu Uganda oba ku balandiroodi abali mu Uganda nga bazimba mu PDM. Mbu bagaba embizzeemu ate gyezaala mbu siiyo giwamuli ne mubeerawo. Museveni bukyangaalambula ndaba asinga kulambula mbizzi sinte gye batanywa mata. Omumwe ayita nayo kugaba ki? Enguzi. So gwe wennyini oli corrupt, system eri corrupt, ate oyagala ezaale oba producing ebintu ebitali corrupt n'abantu abatali corrupt. How? Ngeri ki? Bano Abajapani be bazaalira mu zibbomu bazaalibwa obuuso buti. Kati ate gwe oyagala okuzaala bamwana mugimu ate nga bannyaabwe mu kulya enguzi nga bali mbuto beekansa. Gwe kizibu kya Uganda Museveni. Situetagisa na kunoonya ddagala lya nguzi. Ate twonoone ne ssente. Omanyi Museveni mubi. Museveni ateekawo ababba enguzi ate n'ateekawo n'ekitongole ekirwanyisa enguzi n'abalamuzi abawozesa abakenuzi. Wonna nga ssente y'omusolo etafujjanira awo yeetooloolera awo ne weebuuza
lwaki si kigambo bugambo? Kyokka nno weewuunye ssente ze tuteeka mu kulwanyisa enguzi ate zisinga eziba zibbiddwa.